Yes. abantu okusonyiwa wekijja omukulu oyo n'akuyita nga we yayita Big Eye action kijja osobola oteekenga wekijja n'akuyita nga we yayita Big Eye ekyo kimu ngamba ebibuuzo bina Big Eye decision gye yakoze yayita Big Eye yetwala musalenge wekijja yes Big Eye decision gye yakola kicho jigamu gezaaki ya kubanga ng'ogyeko mukulu Kyagulanyi okuba politician naye ate muntu okay ate kino ekintu muntu bw'abanga sira okujjako nga naye ali ku bantu benjagalo nga naye muwagizi then musabira wamu kiki chance eyo ng'omuntu naye eri chance gye mwali mungamba ng'esoundinga political okay n'olwekyo bw'abanga muwagizi ng'omuntu ng'abantu bendi mu kusaba chance abawagizi then naye ali omu ku bensaba chance nga bwe nsaba bano bagimpe then naye agimpe nga bano benje basaba if is among them okay bw'abanga naye ali omu ku abo abawagizi bensaba chance then naye akole ki bw'abanga naye omukuba ki kubawagizi kuba nsaba buli muwagizi wange okumpa ki chance kane bw'aba muwagizi wange naye ankumpe kiki chance wetwongeredde ekibuuzo kya Big Eye yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana Bobi Wine yakola nnyo okufuna omukisa ogwo teyagenda bugenzi tugenda kulaba mwami Mayinja nga naye abaako kyakolerera okuddayo okusinkana Bobi Wine no kakati saagala kugamba nti tukope nnyo Big Eye Big Eye yagoberera kyakola ki kyayagala era kirungi bwe kiba kyasanyusa omutima gwe n'olwekyo mbadde sigamba nti baneeka tugobere Big Eye no gundi yamwe soundinga political ate nze ndi musical so sigenda gobera kintu kya Big Eye no wachayemu ebyobufuzi genda yoko nga musician oba nze nziramu obubi Bobi Wine ni mukwano gwange ng'omuntu ate muyimbi oyinza omukyalirako ng'omuyimbi munno bwe tuba tusinkanye ng'abayimbi ng'ab'emikwano ng'ab'eggomba siina buki siina muzibu naye okugamba munnange nzize wano ompeyo chance obanga agamba nti maka gayinamu chance nkwadde chance nkwadde you know I don't believe like that naye tugirewo ddala n'ekyenkofiira olowooza lwaki enkofiira yo teyakutuuka mbadde nsaba ombuuza ebitandikira wano eby'Abannayuganda buli muntu omulamu politician okujjawo nga takimanyi bumanya so being a normal person then I am no sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda entuufu politics tomuyingiramu lwa kibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu biba bivudde mu politics n'obyogerako ku lw'obulungi bwaki bwa Uganda omuntu okuva n'otandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba oyingidde political kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political mukitegedde tosobola kugamba nti ngenze muzikiti nesiri religious okay bwe yatula nti ova mu nsi ki kitegeeza ensi bagifomingira mu line yaki ya political bwe oga nti nina eddiini kitegeeza religious bwe oga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa weewaawo n'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki wa Uganda ofuna bulungi so abali takimanyi nti naawe oli mu politics nga tokimanyi omuntu yenna bwagamba nti siri mu politics aba akulimba okay kubanga ekigambo Uganda kyafamingibwa under what politics mpozi okuwabulamu tekyali kibiina kya byabufuzi
kyali kibiina just kuyisaamu ddoboozi nange kwogera byenda bitagenda bulungi. Kikyaliwo kubanga bingi nti okyakimanya erinnya kitegeeza kikyakola ki kikyaliwo. ekisembayo ekyokusoola ekyokusatu bannayuganda bagamba wabalyamu olukwe okusinziira ku nnyimba zewoluyimba n'okyuka. Sanna balyamu olukwe lwakuba sinnafulumya nnyimba okuva letwa yes okuva wetwakoma okuva ebyo byabeererawo sinnafulumya kiki nnyimba kati batuufu okulowooza nnabavaamu. Ekyokubiri sinnasayo konsati kukakasa ziri akyazimba batakyaziyimba kati bakyali mu bbanga. N'ekyo kyenyinza obbasaba mbateereyo konsati ofuna bulungi. Then n'ennyimba empya nazo zikole ki zifune bazuule bwe banajja ku konsati bagende nti omulaba omusajja oyo namugambye eyimba bunkenke n'amugaana namugambye eyimba Africa n'alugaana takyayagala. So tuve mu konsati nga namwe bwe mumpadde omukisa tuva mu mugamu tusinkana nabo bajje mu konsati tusinkane. Nabo bajje tusinkane nabo bakakase. Eky'omwami oyo Jala kudako mu katono. Nsonga ya Facebook. Bwe yali agulawo ekitebe alina statement yakola. N'agamba abeefula nti abafuzi tebakwata bajega. Lokuba yakyogera mu Luzungu. Then David Lutalo yavuddeyo n'agamba mwenga abayimbi ebyobufuzi tebakwata. Era omuyimbi alina sigala nga muyimbi ne munnabyabufuzi alina sigala nga munnabyabufuzi gw'omuyimbi omu kwabo abafeesinga oba ngambe okwawukana oba ngambe ne bayimbi banno ensonga z'ebyobufuzi akaluluka nate bwobaka ki bw'oyinza okuwa abo abagenda okuyigira ebyobufuzi ate nga bayimbi oba nga bagenda okwekuusa ku byobufuzi ne be balina okusuubira n'engeri gye bayinza okubirwanyisaamu. Omuyimbi olw'okuba nti muntu oba artist bw'obaamu ne talent oba n'omutima gw'obukulembeze n'ali kuwagidde oyingira ebyeki ebyobufuzi kubanga nkugambye nti buli lw'ogamba nti nze mayanja kitegeeza olina omuziro. Tosobola kugaa nti ebyemiziro sibimanyi ne bakubuza gwani nzaani nti nze byeddiini sibimanyi ng'ate gwe Shamimu okati oba olimba. N'olwekyo buli lw'ogaa nti ndi munnayuganda ekyo kiba kyaki kya byabufuzi ekigambo kyennyini ky'olimu kya byabufuzi. N'olwekyo sisobola kutuula wano ne mbalimba nti simanyi byabufuzi era sibyagala kubanga ndi munnayuganda. Ensi zisengekebwa ku besisi ya politics. N'ogamba nti eno Rwanda eno Uganda eno Tanzania eno Kenya ziba kibayita nation what that is under political arrangement. So buli ali under that. Ekituweesa amanya nti nze Ronald kukwawula nti oyo mukristaayo. Nze Swaibu nti oyo muki Muisiramu. Buli oga ndi munnayuganda that is affiliate under the political environment of Uganda. So you a politician. Oyinza okuba mu kintu nga tokyagala bwagazi naye nga kyolimu. Yes. Muyinza okuba mulunda enkoko naye nga toyagala zirunda naye nga mwe muli baki balunzi ba nkoko. So that is buli munnayuganda oli munnabyabufuzi. Oyinza okuba tonnakimanya bumanya. N'okubaka bo eri abayimbi abagenda okwekuusa ennyimba. Bannayuganda abayimbi saagala kubakomako olw'okuba gundi ajja kuvuma. Politics abamu n'ogenda mu nsiko n'okwata eki emmundu. Kati kyogamba b'okuba emmundu tebakuddize. Gwe wazze ogenda kulwanira mu suuti. Bw'oba n'ensonga gy'oyagala okwogera. Oba bagenda kuvuma oba tebagenda kuvuma yimbirira ku nsonga gikole ki gyogere. Omusomesa abeera omu ng'asomesa abaana 3 nga ne byasomesa tebabyagala. N'olw'okuba ye yamanyi olina obbasomesa. Era bw'omala obbasomesa ne bayiga bakusanga mukuba kwebaza naye teacher wali mukambe ku ssomero naye weebale wanjigiriza okubala So omuntu yenna alina okwolesebwa kwa direction etwala banno mu maaso. Togireko olw'okuba
bagenda kuvuma no bayinza okuvuma kuba tebannakitegeera naye gye bwe bakitegeera bayiga okwagala so ekyo kireme batiisa kujoininga politics nti Mayinja yimba enyimba z'obufuzi ne bamuvuma so no politics it's from you if you feel it fall it yeah